abali bafa abalungi abadda mix media muje baleko jona gye mutusaako engalo amanya n'eddoboozi akose eki president we Masaka City likinga commentinga o subscribinge tula mamizi happy boutique nga ine engoye ez'abaana ez'abasajja ez'abakazi obusawo bw'abaana akola ne free delivery ngasangibwa kakeeka Mengo wasangibwa tula the new city of Serunyigo kite Tikos Uganda nga ina poloti okuva ku mitwalo 7.5 aina atani ku 10 milioni 8 ku 10 nga kwata n'ekibanja mpola onako olwaleero ndikeeno nakulabye ku Vox Lodge kafu kalungi nnyo kakuwummuliramu ng'osobola okujja n'oweetayo omwagalwawo ng'era naye saayisenzekka nayise n'omukulu ayitibwa David Baker Comedy abasinga obunyuto okulaba ku bukiripu bwe nze musajja mwagala nnyo mufolowinga nnyo ku ebintu bye byakola alina omuntu bwakola obunyumira ng'ogenda ali magezi nga abakyala abali ento oba ino omusajja omumpi leka kubeerawo ng'oli bowadi owolumu wakiri mubuuke muyombe abasajja abantu babeera bakambwe wakolera ensobi kuba ku lwana aya mubuuke muyombe kati soko toyo n'okulala bwatera ogenda ngoyo kale obutinitini bungi tuwayo nga 2-3 kati olinako weeyogedde akeegundi mbu sente ambwe amagoba oyinza okumaliriza ng'okoze eki oyinza abantu bagala nnyo competition olabitali wali mukulya ekyennyanja ekinene oba ali mukulya enkoko oba olusanyia lwagi nogamba nange nyina okulya ogenda kumaliza ng'olidde capital kumbe oye ali ku magoba ala ekintu ekyo bakikola nnyo olirawo capital ng'oli ali ku magoba omanyi ovuganya abo bagalofindi nga bagavumenti yebasasulira yebawomusolo n'omuvuka talina mu kasente ng'osobola okugamba waliyo galofindi wa gavumenti nga bakola mu masomero waliyo ya gavumenti lyabwerere ogenda otwale omwana nawe n'asoma wali tawaddeyo fiizi kati ensonga eyo ndowooza nze nkulu nnyo kubanga abavubuka abatalina mu kasente banyigirizibwa ndowooza ensonga eyo mu palamenti omanyi kusiza amateesoza bulungi eri baludde nga bansumbuwa buli nkuba wetonya beera amazzi ne bagajja mu mulyango gwabwe ne bagaleka ewange waneeno naye nange leero nkibakoze ngenze nengula kondomu nengisumulula bulungi nenkonyezaamu otuta nengiyisa mu dinisa nengisula mu nnyumba yaabwe bakedde kulwana kati bakyalwana nga bulimu abuuza munne ye gwe wayenze naye nga nsinzira bamubeera ku mizigo olusi wabawo kyebakola nekikunyiiza nawe nekikuwaliza okukola ekintu ekirala kati nga bwe bubaka bwengezaako okuyisa mu meseji eyo mitiriza ng'ate kituufu kyayogedde olunaku olwaleero ngenda mubanjulira nzize musinkane tunyumyemu akikola atya kuba abantu bangi babeereeyo naye si buli omuntu asesa omuntu ekintu kusesa muntu si kyangu mukama wange nsanyusa okusinkana bigenda bitya mpola soka weyanjulira abakulaba abadda mix media abalabi badda mix media nsanyusa nnyo okubeera mu maaso gammwe David Bex media oba David Bex comedy ku TikTok wali wonna ne social media ezisigadde jebale sewo kale sewo naawe jebale bigenda bitya mpola okikola otya kuyiya kungi webale kunyirira wote bogambye ge mazima alhamdulillah kati abakulaba abadda mix media bagala okumanya David Bex comedy ani gemanya ge gakozesa gemanya ge mama ge yamuwa oba gemanya gange kwa David Bex nyongerako limu erya sebugwawo ni musajja wa musuku efe tufumbe wa Kabaka mwe mutegekere ekyenkya oba okiraba kyekyo David Bex muzaalawa David Bex bamuzaala mannyo gaseka ekitundu ekyo buli bwenkyogeramu balowooza kyakusaaga naye nga gyekiri eyo mukasanda nkiwulira gyensibuka gyosibuka nonge mubende era yali mubende yonna lwakuba nti webasalasalamu awo nesigala kasanda kati awo netuba nga tuli awo mbanga muli awo Mityana road Mityana eyo mmanyiyo kati David Bex yewaka atandika atya yatandika yasomera luddawa okusoma kwange kwali no kutono naye nga atandikira Mannyo Gaseka yennyini eyo gye nasomera primary nentula P7 nga ndi mu bitundu byeyewaka ku kyalo then secondary
nvaayo nenzirako eggomba balina Gomba Global College then senior 1 senior 2 senior 3 nenvaayo nenzira e Mubenda ate essomero liri awo bayita St. Zoe ng'ogende Mubenda awo liri mukyenda awo wentulira senior 4 yange neyongerayo nasomako ebyamasannyalaze ensonga za wayalinge mwe bakamyufu si kamyufu wayalinge ow'omu nnyumba atali wa mitito ab'emiti abagenda bawemulani kyogamba nze wemandi eyo nga njagala notereyo akawaya tokikola nedda ebyo sibimanyi ebyo okujakalira mu nnyumba okwayalinga mu nnyumba awo nkubira akasimu kati naawe osasula yako nyo kizibu singana abantu batabayalingi nga nasasula yaka kizibu ebyolowooza sibimanyi nyina gwe mmanyi eyo kyali wange naye ebyayaka abivaako yanganze yakadamuvaako emubuuzi okikola otya but anyway ekitegeeza bujjo oli mukanisi oli muwayalinzi wa nnyumba wasoma byamasannyalaze lwakuba nabisoma naye saabikola ate oluvannyuma nagenda nenyingirira ebyamawulire kandi nsinya munnamawulire nange ndi wamawulire nenkola ku TV ebbanga lyange nga liiryo naye neŋŋamba katandike ekyange kino kyendimu kati era last year ng'atandika kwekuyingirira omulimu guno gwa okuzannya oba kazanyiikirizi ekitegeeza omuntu n'owabeera eyo ng'alina ennyumba ayagala omuwayalinga era nakyo kikola nsobola okukikola newankubadde saakigenda wala kuba namala okubisoma nifanye practice awo naye saagenda maaso na mulimu ogwo nenyingira nnyo ebyamawulire bino byenasinga okutegeera ate amawulire kuba gasomerawo amawulire data mine technical institute wane Makerere kati nemba nga ndi musajja munnamawulire era nakolerako ABS TV eno ekawaala emyaka egiwera naye bwe navaayo neŋŋamba nedda kansoke nindeko genda ewalala n'okupisa kati maama ye gyali ne dadi maama gyali ne muzeeyi enkuyege zikyabakubira enduulu sooka obabuuzeeko ya bakitegeera awo balwawo okundaba naye bebandaba bansasagge nkutegeera bansasagge ennyininyini kakati olwo komedi ono omuyingira otya komedi ono era nga bwolaba nti TikTok wejja bangi bagibuukira mu ngeri y'okwesanyusaamu oba okwemoola okunyumirwa naye nze nenjirabamu ekintu kyenjalo nti omuntu osobola okuyita ku TikTok kuno okubako kyeweezimba oba okubako ekintu kyozimba kwekubako ekyange ekyenjawulo kyeŋŋamba nti bwentandikawo enti tewali mulala akikola nsobola okubeera ow'enjawulo ku balala bwe nti wentandika komedi wange ku TikTok kati olode okuyingira TikTok wasooka n'okolako eno oba comedian obulala wagira bugizi ku TikTok mbadde okujjako mu ssomero nabikolanga ndowooza oba kyebagamba akali baakendo okalabira ku mukono nga mu ssomero awo tubeera tuzanyazannyamu awo naye nga omanya ebyekita ebyokusomero mpola mpola naye kati this is a serious business naye nga mali sinyana kuva mu kibiina ekimu oba ku stage emu nti ngende nkole comedy nedda ku stage yo togendayo just bikomeno owuwo nja kugendayo lwakuba nti mbadde nkyalina kyenzimba nga sinabatuuka kati oba toli ku TikTok biseera ebisinga obeera luda mbeera ku TikTok no nga toli ku TikTok kwennyini olina emirimu emirala gy'okola essaawa zino mbeera ku TikTok kowangalira era akwagala kwakusanga kati essaawa zino siri ku TikTok kuba onsanze naye nga siri ku TikTok naye nga kati obudde bwange obusinga obungi kwembumala kati olwo okwatira ludda okwatira mu nnyumba oddawo kabalukoni of course wabawo siini ez'enjawulo nga zeetaaga ebifo ebyenjawulo buli kimu nkikwatira wantu waakyo naye okusinga nkwatirako ewaka nenkwatirako wonna wembandi okuba ebyange si byakuzannya nti ogenda okole actions ennyingi just yakutula wansi kwogera kati olwo kikutwalira bbanga ki okuyiiya obuntu obwo kitwala obudde obuwera kubeera omuntu ayagala ofulumya ekirungi osooka n'ozimba ekintu ekyetaagisa n'okiwa obudde abayi baffe abalungi abadda mix media lekuli eno amaami afu
boutique ng'alina ebika byonna eby'engoye, alina ebyokuzanyisa by'abaana, alina obusawo bw'abakyala, alina buli kimu, nigiina, butoopu, empale z'omwinde ez'abakyala, bubayika, bonna abulina. Jangu tukuweereze ng'asangibwa Mmengo Kapeeka okulina na Mutesa wano University. N'oba oyinayo omwana muto zonna engoye azirina, ebyokwewunda byonna bumekaapu buli ku sitiiki n'oba oyagala kusuula. Delivery wali wabwereere ow'okutuusiza we wali, obusawo bwonna webuli byonna, ebika by'obusawo byonna abirina nga biva Take, Germany, Japan, America, Bungereza, Switzerland, bonna abirina buli kika kya lugoye kyonna kyoyagala n'obusawo bonna butoopu bonna abulina. Engoye empya weeziri, free delivery, oba oli luddawa n'oba oli ggulu tuzikutuusaako. Engoye weeziri byonna ebyokwewunda byonna weebiri, n'ebyabasajja weebiri, eby'abakyala byonna weebiri. Oyagala t-shirt ng'omukyala ajambala nga n'omusajja ajambala, ng'olinayo kashuwa kagenda kujja ku weekend, tambalemu, byonna tulina. Nga tusangibwa wano Mmengo, abalabi baffe abadda Mix Media, tubeerabira ku likinga na commentinga na kusubscribinga. Mubeere bulungi, mweraba. Okolera waka, tetenkanyiriza. Kitwalira bbanga ddene nnyo. Ebbanga era libaawo kisinzira ku content kigobo eri akajjanga kangungu n'abaako etaga obwongo obungi ng'oteekadde otula wansi n'owandiika script n'oyihasinga okusobola okufunamu ekirungi. Era munala omuwandiisi w'oluyimba oba firimu nti atula wansi n'awandiika ne bakola rehearsals okugyamu ekirungi, ekimu anekufa abakitwala serious. Olwo okola kaddakiika mmeka? Eddakiika ziba zaawukana, kubeera punchline eyinza obutajja mu ddakiika emu, eri eyinza obutaweza ddakiika. Okusinga bantegeredde ku muntu bumpi seconds 10-15 ng'oli asesedda. Kati awo mba nnyina okukomya naye nga bulinda eddakiika ez'enjawulo. Bwemba nga nyumya story, just nga story eyinza okutwala eddakiika 2. Bwemba just nga nkola kasesa seconds 15-20 nga kiwedde. Kati olwo olina following ki ku olinayo abawoza abantu nga bameka? Nina TikTok, nina account 3. Account yange mu ina emitwalo 37 ndowooza. Eyokubiri ina emitwalo 21 n'endala ina emitwalo 2. Sokoze babuulira amannya bazimanye? Era of course David Bex Media. Bw'oteekamu David Bex Media zonna ozifuna. Emu eriko Manyo ga Seka Boys, n'endala eriko David Bex. Naye nga zonna zitambulira mu layini emu. Comedy. Yeah. Kati okola wekka oba olinayo ne crew endala? Ninayo crew. Nina bannange abalala 3 be tukola nabo emirimu. Ebiseera ebisinga bwe mba sikoze nze kambeera nabo. Atuli abantu nga 4 ssaawa zino. Kati olwo oteekateeka kola kibiina? Tekinnajja nnyo mu bwongo kuba okweyiya kukyali kungi nga wamanyi. Naye nga Mukama bw'anaaba akisobozesezza, atwagala okubaako n'abalala betukwatako nga singa obanga obako wootuuse nawe nobako abalala bokwatako oba nti nabo babako we batuuka oba okwongera okufuna okukikola obulungi okukijjayo kuba tosobola kukola wekka n'ogenda n'otuuka wala. Kati olwo TikTok eno muntu kyali eyo nga byetaaga okuyitamu ogitandikawo? Okugitandikawo tekyetaagisa bintu bingi. Material kya etaagisa? Of course weetaaga smartphone yo nakuteekako data. Ebirala ebyokufuna akawunti ebyabulijjo ebya Facebook oba WhatsApp, naye nga ekikulu kyakuba na data na smartphone. Okujjako nti bw'oba weetaaga okuba ow'enjawulo naawe weetaaga content nga wanjawulo kuba abalala. Kuba basingako obungi wakola challenge n'abeera mu kayimbako omuntu n'azina ebya bulijjo. Naye ekyenjawulo kyokozeeko esinjako abantu abangi kufollowinga oba ogamba nti ono mwagadde nga kyanjawulo ku balala. Kati ozannya, totera kuzannya nnyo n'abakazi oba gwe just okizannya gwe wekka? Abakazi shorts zivaamu ezimu kuba okusinga content wange wakwogerera ku simu nti omuntu ankubidde esimu njogera naye ensonga ez'enjawulo. Mubamu ez'abakazi n'ez'abasajja. Kati
mu mbeera bw'etyo abakazi baba balina okubeeramu. Mpulira nnyo okola obw'abakazi. Wali oguddeko mukwano obuntu obwo kubanga obutegeera. Ekyetagisa kusaba gwa mukwano okutegeera ebintu ebyo kubanga ebigenda mu maaso mu nsi naawe obeera obiraba. Ono akola kino oli akola kino ono naawe obeera obiraba. Ebimu naffe tubiyitamu ng'abantu. Naffe tugwa mu mukwano byamatuseemu ng'omuntu. Ebirala mbanda bibirabye kubanga ba entertainers okusinga babeera basomesa. Kasooka tukoleko obw'omukwano obwotera okukola. Okugeza konna koyagala kati kankuwe kyokulabirako nti mukazi wange teyasuze waka. Namulinze ekiro kyonna naabula teyasuze waka. Kati nkedde kumakya mukubidde essimu ne mubuuza mukazi gwe wasuzeewa. Genda kumbulira olwaliro gye wasuze nani mu bukambo bw'amaanyi. Naye mukazi wanziramu nti munnaye naye muno ndi mu feeling mpulira nkwetaaga. Kati awo obusungu oba buwulira ludda tomanyi obusungu gye buwulidde. Ogambirawo okukakasa kyogera okitegeeza. Kati jangu netulabe ekyokukola. Naye ng'abadde oli mukambwe wali mu kusooka. Kati obuntu bwe butyo obwakengejja obuyiiya akulabika nti bunyumira abantu abalala batudde eyo. Abakulaba bulabi kati engeri gye njiyamu obuntu bwange. Wena kaliko wayogerako omusajja omumpi. Gali magezi nga abakyala abali ento oba olina omusajja omumpi leka kubeerawo ng'oli bowadi. Oba olumu wakiri mubuuke muyombe. Abasajja abantu babeera bakambwe. Wakolera ensobi kuba kulwana. Aya mubuuke muyombe. Mubuuke muyombe. Kati soko tulole okulala bwotera ogenda ng'oyo. Kale obutinitini. Bungi. Tuwayo nga 2-3. Kati. Olinako weeyogedde akeegundi. Mbu ssente ambwe amagoba oyinza okumaliriza ng'okoze eki? Ng'ogalidde. Oyinza abantu bagala nnyo competition. Olabitali wali mukulya ekyennyanja ekinene oba ali mukulya enkoko oba olusanyia lwagi n'ogamba nange nyina okulya. Ogenda kumaliriza ng'olidde capital kumbe oye ali ku magoba. Ala ekintu ekyo abantu bakikola nnyo. Olirawo capital ng'oli ali ku magoba omanyi ovuganya n'oli kumbe yali ku magoba ng'oli mu capital gw'olya. Ng'oli mu capital. Ezo nsobi z'amaanyi. Omuwoowe ena. Era ntera okuwa abantu amagezi nti leka kuvuganya na muntu ali amagoba nga gw'olya capital wo. Ogenda kumaliza ng'okaaba nga ye ali asigala akusekerera. Tuwayo ne ku bulala. Nkuba kimanyi okyabulinayo bungi. Nkuwadde obumala. Tongereyo nga kamu. Nange basi bujjukira okujjako nga onyeko ne kajjukira ne ngamba kano katuuse wabawo obutatuuka ne kasigala. Oba toli ku TikTok. Tolinayo omulimu omulala gw'okola. Toli ku TikTok. Nga buno obudde nti toliiko. Emirimu weegiri kuba of course. Nkwata emikolo. Okwata videos ez'emikolo. Videography. Yes, videography. Ne photography. Bimu ku bintu ebirala byenkola. Era ng'omuntu ng'alina omukolo gwe birthday, surprise biki ebyo byonna kukwatira video n'engikuwa kuba ebifaananyi n'enkuwa alubamu weebityo. Kati oli wabanga alina omukolo byonna byonna era obigatira n'ebyokusesa abantu. Kiri kyokka. Bwe mazze kolako kimu nkolako kimu. Okolako kimu. Bwe mazze kusanyusa abantu ate ojja kundaba mu kamera mu nkwata mikolo. Nedda. Biba yawukanya ennyo ate awo. Oli mufumbo? Asinnaba. Just olina ba girlfriend? Nabo sibalaba. Tekisoboka. Wakana. Tekisoboka. Nabo sibalaba. Tobalaba? Omanyi abakyala bano bakuteekamu nnyo. Sinnaba kukikwata bulungi kufuna kyembateekamu. Obateekamu ssente? Ate sagala mwana wa muntu ajje omanyi nze nina ebbuba. Naye omuntu okolako ebbuba aba asaana okuba ng'omuteekamu ekimala. Ate mweba sinafuna kyakumuteekamu ng'ate njagala okumukolako ebbuba njira mulindako. Otera okuyinzako no music owaffe. Nnyimba ki z'osenyi okuyimbiza? Ennyimba ezaffe eza wano zinyumira nnyo. Kadongo kamu ankolera newankubadde sinnabakadde watuuka ku level eyo. Endoza si yabakadde byabalina ku magezi. Kadongo kamu anyumira nnyo. Mu budde obw'eddembe otera okubeerako ludda. Obudde obw'eddembe oga ati netuteko wabweru ludda otera okukasika. Mu budde wange obw'eddembe. Nyanyi okubeera ne mikwano gyange benkola nabo.
sinafuna nnyo budde wa ddembe mbeera ndi mukuyiya buntu wange okusinga sinafuna nnyo budde wa ddembe kubanga sente z'okulya sinaziraba obudde w'eddembe ogendako out ogenda kulya ku ssente naye nez'okulya sinaziraba kati amba sinaba kugenda mu budde wa ddembe obeera mu bubo bwa mirimu obudde nnyina bwa mirimu kati nga tumaliriza biki byewandiyagadde kale gavumenti ebayambeko nga mwe ba tiktoka twagala gavumenti etufunireyo bagalufindi aba gavumenti olaba nakuna abakazi babbeeyi nnyo kubanga waliwo ebintu bingi ebya gavumenti essomero lya gavumenti eddwaliro lya gavumenti bagenda binafuna obujjanjabi obwobwereere kati twagala abo bagalufindi nga ba gavumenti nga yebasasulira yebawa omusolo n'omuvubuka talina mu kasente ng'osobola okugamba waliyo galufindi wa gavumenti nga bakola mu masomero waliyo lya gavumenti lyabwerere ogenda otwale omwana nawe n'asoma wali towaddeeyo fiizi kati ensonga eyo ndowooza nze nkulu nnyo kubanga abavubuka abatalina mu kasente banyigirizibwa ndowooza ensonga eyo mu palamenti emba gituusiza amateeseza bulungi eri abantu abawansi abantu bangi eddoboozi linnyo lyoba ositudde kati awo nteekateekako okufuna ekifo w'envuganya ogenda kwesimbawo ntusobola obubaka obwo oyagala kwesimbawo ogenda kwesimbawo oludda kyetagisa ekitundu kuba eggwanga lyonna mba ndikiikiridde olwo nga nana oba olikiikiridde abavubuka bangi batalina mu kasente yababonaabona n'okufuna abagalufendi nga tebabakkiriza olwokuba tebalina mu kasente naye singa babawa abagavumenti abo manyi obasangibwa nti wali abagavumenti ogenda wali eri newejovaana gavumenti nesasula yandala ekikola era gavumenti eyo yandibadde efuna akalulu kangi simanyi obaawo nalewo kyagonyi kyanakolako nga tandise okugira kati olwekirala ekirala gavumenti kyewandyetaaze bayambeko ebyaddala ndowooza obuseere bw'amaanyi ku data bwe tukozesa oba emisolo gyemingi oba ki naye nga twetaaga okutunula mu nsonga eyo okulaba nti emisolo gigenderako waliwo n'ebintu ebimu tulina amakulu gavumenti byeyeesibako kati nga Facebook okuba nti ekyali nsibe nibonabona ne VPN gavumenti ebintu ebisaana okubita nebigenda mu maaso nga bibina okuba birungi ki byofunyemu ebirungi ebinabeera bingi naye nga ebirungi bingi kubanga essaawa zino okuba nga tudde mu kamera yo oli mukumbuuza ebibuuzo bino sandibadde wano singa oba si nsonga eyo kaŋŋambe ebirungi ebirala emikwano erinnya ligenze wala emikwano gigenda gigaziwa egyamakulu kati mu nsonga eyo ekyo kitwala ngaekintu ekirungi wadde sente tezinakuweera naye nga abantu nga tumaliriza bubaka ki bw'oyagala okulekera omuzadde ng'omwana we yandyetaaze okuyingira tiktok ndowooza nti tiktok eno newankubadde nga tekkirizibwako vidiyo oba ebifaananyi bya buseezi naye eriko ebigambo ebiwemula bingi oba ebintu bwebityo kubanga bali abagiddukanya wadde bagezaako nga tebasobola naye tebamanyi Luganda singa omuntu awemula mu Luganda baba tebalitegeera bali eri kati omuzadde awo wayingiriramu nti olina okufuba okulaba nti omwana wo omukontrolinga biki byalaba ku tiktok oba biki byazanya ku tiktok biki byawuliriza kyetagisa nnyo okulaba nti omuzadde akiyingiramu nnyo ensonga eyo kuba omwana asobola okusinza kumi nayonooneka nawulira ebigambo bino nawulira ebigambo biri bwabanga mwana tafiibwako kimutwalira ddala naye kati soko oba obubaka obwaba banno bokola nabo ku tiktok oba batiktok banno bubaka kibo bobalekera bongeremu okuyiiya kubanga ebintu okufuna erinnya mukunamu oba okuwemula oba ki erinnya libako olikoma olifuna waneeno naye nga terina kiri kuyamba likusaza buswazi ate bwotuuka nga ofunye abaana otuuka ng'oswala buswazi mu maaso g'abaana bo ate ebiseera ebisinga internet teyeerabira mu maaso eyo akantu bakazza nti gundi oyo yagamba bwati kati okubya wala okola ebintu ebirungi newankubadde nga tebigenze wala naye nga toswadde nga tumaliriza soko oweereza obubaka eri bafaani bo bafaani bange mbasuubiza nti ngenda kwongeramu ku kyembadde njiya of course mbeera awo buli kaseera nga mbayiyiza ekigenda okubasanyusa nekirala mbeebaza okunfolowinga bannaye omwami mumwewuliriddeko amanya n'eddoboozi ankoseeki pulezidenti we University
Mami Hafiz Boutique, tunda eby'abakyala, tunda ebyokwekolako, eye pencil, lip balm, byonna ebyo mubimanyi, makeup kits, byonna byo ebiri wano. Tutunda t-shirts ez'abakyala, tutunda t-shirts eziri unisex, ng'omwami ajambala n'omukyala ng'asobola okujambala. Tutunda obusawo, tutunda bushoda bags, tutunda obusawo bw'okumikolo, tutunda ensawo z'abakyala abakulu. Wano ku Mami Hafiz byonna obisanga ntunda jean. Beyi nsamusamu batiya, beyi nsamusamu. Tunda crop tops, tunda free shirts, tunda boss shirts, byonna wano ku Mami Hafiz. Engoye nzimixinga, nteekamu second hand nga ziri fast. Ntunda leggings, tunda knickers obwakalibadde. Ku side y'abaami tunda misipi, tunda boxers, beyi nsamusamu, temutya. Wano ku Mami Hafiz near Mutesa Royal University. For more information, contact me on my phone 07 08 93 9952. Mami Hafiz. Bye bye. Twogedde ku Niigiina. Niigiina bannange. Tunda ne Niigiina mbadde mwerabidde badde. Tunda crocs, tunda Niigiina bw'abaana bato ku ssente entono, nusu kakaaga. Tunda ez'abakulu nusatu, ebiri kitundu. Crocs ez'abasajja, ez'abawala. Mujje mutuwagireko. Tutunda zishekti. Delivery, no delivery is free, but we deliver. Okay?